Kyava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako mwana muwala Dora Ssenfuma era ng'ono muwala wa Dr. Reverend Ssenfuma Lutu nga bano bawangalira mu ggwanga lya United Kingdom oba Bungereza n'abandi gye bayita England. Kyava kuki abalongo okuyitibwa abalongo? Mukwano gwange mutere mulume gumba amazzi gawole kubanga omusito gwe mbaleetedde kuliko etwala era mutuuze lukugunyu nga mmese ennenzi olwo munnange mbalojjera ekyeya ky'essa n'engeri gye kyeberengulamu obuliro n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala ogimala ku lujjuliro. Mukakubye mu nkaatuufu mukongedde kumwa era keekadde kano kaŋŋenda akalannamo ettooke kulu ke ligenda n'omumizi. Bassebo ne bannyabo abalongo tubamanyi bulungi nnyo, naye dda waaliwo okugeresebwa okwedda. Okugeresebwa kuno ŋŋenzenze nga nze okunoonyerezaako ne ndaba nga si kwe kugeresa okutuufu oba nga si y'ensibuko y'ekigambo balongo wa gye kyava. Abantu abamu batugamba nti waliwo omukazi eyafuna olubuto lw'abalongo, bw'afuna olubuto lw'abalongo bw'atyo n'alaba nga olubuto lunene nnyo lususe we lwandikomye, bw'atyo n'agenda ew'omulubaale okusobola okumulagula. Omukazi bwe yagenda ew'omulubaale okusobola okumulagula, omulubaale n'akozesa saayansi we oba n'akozesa eddagala lye n'azuula mu lubuto lw'oyo omukazi nti mwalimu abaana babiri, era omukazi ono omulubaale n'akamutema nti mu lubuto oyinamu abaana babiri, wabula munnange nze ntendereza bbaawo n'agamba nti bbaawo si muntu wabula balongo, balo ageraageranyizibwa ku kisolo ekiyitibwa engo. Abantu abamu batugamba nti awo we wava erinnya ly'abaana ababiri okubayita abalongo olw'ebigambo omulubaale bye yagamba omukazi nti balongo olw'okuzaalamu abaana ababiri mbu n'abaana abo ne bayitibwa abalongo. Mukwano gwange we mbadde ntakula omutwe era nga mbadde ngezaako okunoonyereza ekyo nno we kiba kyaliyo nze ndowooza kwali kugereesa bugereesa, naye ngenza okunoonyereza ng'ekigambo kino balongo tekyali nti balongo, wabula ekigambo kino kyakyuka bukyusi nga bakigeraageranya ku minwe gino egya Nabansasaana. Kaakati eminwe gino egya Nabansasaana eminwe egyo egibeera ku ttooke nga gyekutte. Kaakati tukimanyi bulungi nti mu Luganda waliwo ekigambo kye tuyita okulenga, ng'ekigambo kino oluusi bibeera bintu bibiri oba gwe tuyita omulengo. Kaakati mu kigambo kino okulenga, olw'okuba bano ababiri ababukutira mu nda ya nnyaabwe babeera bafaananye okubeera ng'emirengo, omu ali sayidi n'omulala sayidi. Okusinziira kunoonyereza kwange kundaga nti ekigambo kino eky'abalongo kyakyuka bukyusi naye bayitibwanga abalengo olw'okubeera nti babeera mu nda ya nnyaabwe nga balinga abalengeddwa obulengebwa kwe kwava okubayita abalengo. Sigezaako kuwakanya kiri ky'abalongo, naye nange njagadde okuwa ekyanga okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze anti mu nsi sajja kuyisaamu bifulu. Kale mu kigambo balengo okusinziira kunoonyereza kwange nga Kanoonya Juma kindabikira okuba oba mu kunoonyereza kwange nga mwe muva okubayita abalongo, naye ng'edda bayitibwanga abalengo olw'okubeera nga babeera sayidi ne sayidi mu nda ya nnyaabwe nga woolaba emirengo bwe gibeera. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro, gwe we nayagala okwagira akanyomero kano oluggi luno luggule ate tukyali mu kaweefube wa kusondera lutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda, olugenda okulambika emikolo gy'obufumbo mu Buganda nga bwe gyatambulangamu. Gwe naakwatiddwako tukusaba otusuule omukono. Bassebo ne bannyabo ate naawe anaagula ekitabo entabiro y'Oluganda olw'edda tugamba nti oluggi luggule era yangu wako era sambyako kubanga weekiri kigula emitwalo 5. Oyita ku namba y'essimu eri +256 751 476 eyo namba ya MTN era eri namba ya Airtel era eri ne WhatsApp ne ku mobile money.
eya MTN eri +256 788 461 228 eri +256 788 461 228. kale nno kambagambe ekimu nti obuwangwa bw'ensi yaffe eno tubumanye ne Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa kyaffe ekyennono awangaale.